usiku nyumbani nieleze vitu mukwate crowd mwagala okudabisa. Dr. Jose Chameleone atabukidde munangate ku stage wabadde wali mulali munangate eya NRM eri ababadde munangate bamukwata obutambi wali ku stage byengenda okubeera nga nkutuusaako kosa ate Shiba Kalungi esaidi eno alaze ettabbu wabula Gwyneth Official agenze nasaayo ko wali nkugambye ngenda kubeera nga mbikutuusaako munangate mu maaso awo ebibadde bitambula tosaanidde kubeera nga obisubwa munangate mu maaso awo kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulikinga video bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi mu byonna no munange kansuke nkutegeezeeko ko n'akatambi oba obumu ku butambi obubadde munangate bugeetinze viral ku mukutu ogwa TikTok. Dr. Jose Chameleone yabaddeko ko kulaale emu mu kibiina kye wali munangate ekya NRM abadde munange ng'ali mu performinga wali kakati nno wabaddewo ababadde bamukwata wali obutambi agambye n'agamba naye lwaki ate mbimalayo kansuke nkuweko ku katambi. Unataka kutafuta kazi ya kufanya kuliko bali nilikutafutia kazi, sasa nasikia vibaya rohoni, bado narudi usiku nyumbani nieleze vitu mukwate crowd mwagala okudabisa bado bafala bansope ruba. Kakati no kosaide yemu omu ku batimu munangate Gagimelo bambi naye avuddeyo ko wali nkugambye ekibadde mu katambi. Kuna mchari wa bebe kuru mukwate no ukamukwate neri. Mbabulire ebizibu byendabidde mu field eno mukimanyi nti tuli mu field eno naye buli muyimbi atweraliikirira buli muyimbi yeraliikirira ttiimu ya Silent Majority. Naye bannange tetulina kye tukola, omulimu ogwaffe gwakukwata. Banaye tetugenda kuyingira mu audience tugambe abantu mutandika okuwanika emikono. Kati Uncle Chameleone dada otuyisizaamu eggaali eyo ebadde yeetaagisa ekyana kigambye mbundaba ne gyabagamba okukwata vibe ya viewers Gana mwe mbalaba mwagala kunkubisa Chameleone ku venue wama Uncle Chameleone wamaze ndyoke nze ndikiriya era bulijjo nkukwata Uncle bulijjo nkukwata nekalo leero vibe ebadde wansi agambye mbuna bukyali bwa bebe kulu bukwate eno yokka neri mukwate nange Uncle Chameleone kati nina kati awo ezo ziba ntondo. Uncle Chameleone awo ziba ntondo ezo nedda ezo ziba ntondo naawe. Bwatyo nno munangate mwana muwala engeri gyabadde agoyingamu munangate crazy mu katambi ako eri Dr. Jose Chameleone n'akatambi oba munangate ne statement gyabadde akola wali munangate yabadde ate wali mulaale eya NRM. Kakati nno kankwongereyoko wali omuyimbi munangate Shiba Kalungi wabaddewo ko olugambo olubadde lutambula nti oluyimba lwa Shiba nti olupya nywera mbu yalubba wabula bannange ekibadde ku media munnange naddala omukutu gwa TikTok lwe lugambo nno olubadde lutambula wabula Gwyneth Official kyabakoze muganda wange avuddeyo ko nasaayo ebifaananyi ng'ali ne Shiba. Jjukira nti no Shiba abadde wali munnangate London akyaliyo wenkoyedde vidiyo eno munnange abadde akyali wali London. Kakati nno
bye bino nno ebibadde bitambula. Ono si Shiba ne Gurunedi eyabbye oluyimba ne gwe babbyeko oluyimba batudde bali bonna bali mu kaboozi. They are having a good time in London. Katungulu beera nkusazeeko kati mwe mujja kuddeyo mwogere ebigambo mwogere kino mwogere kiri. Shiba ne Gurunedi bali bati simanya oli yabbye oluyimba simanya ono bano bali kubalumya mutwe. Nze wentunulira situation eno ndaba nga kano kabadde kazannyo. Omubbi ne gwe babbye mukwatagana mutane mutuula wamu. Ono Shiba bannange kati abasaze omugambo muli mu mbeera ki? I just want to know abasaze omugambo what situation kind are you? Kw'ossa n'ebyo ebifaananyi nabyo bibadde munnanga tebikutte akati wali ku mukutu munnanga te ogwa Facebook kw'ossa Instagram kw'ossa ate ne TikTok. Ku bifaananyi ebyo ebya Gurunedi munnanga te official byabadde ataddeyo. Bwe nti nno munnanga te bwe nkoze jjukira nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kubeera nga nkuwa update yonna enaafaayo munnanga te ku muyimbi wo Shiba Kalungi. Gwe kati tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnanga te bitwekere tujja kubeera nga tukuwa update.